Essula 10. Awo Adonizedeki kabaka w'e Yerusaalemi bwe yawulira Yoswa bwe yamenya Ayi n'akizikiririza ddala nti bwe yakola Yeriko ne kabaka waamu bw'atyo bwe yakola Ayi ne kabaka waamu, era ng'ab'omu Gibyoni baalagaana emirembe n'Abayisirayiri era nga bali mu bo, ne balyoka batya nnyo kubanga Gibyoni kyali kibuga kinene ng'ebibuga bya bakabaka bwe byali, era kubanga kyali kisinga Ayi obunene n'abantu baayo bonna bazira. Adonizedeki kabaka w'e Yerusaalemi kyeyava atuma eri Kokamu kabaka w'e Kebbulooni, n'eri Piramu kabaka w'e Yalamusi, n'eri Yafiya kabaka w'e Lakisi, n'eri Debiri kabaka w'e Eguloni, ng'ayokera nti, mulinye gye ndi mu mbeere tukube Gibyoni, kubanga baalagaana emirembe ne Yoswa n'abaana ba Isirayiri. Awo bakabaka 5 ab'Abamoli, kabaka w'e Yerusaalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni ne bakuŋŋaanira wamu ne balinnya bo n'eggye lyabwe lyonna, ne basimba olusiisira mu Gibyoni ne bakirwanyisa. N'ab'e Gibyoni ne batumira Yoswa ku lusiisira ku Girugaali nga boogera nti, toddiriza mukono gwo ku baddu bo, olinye gye tuli mangu otuwonye otubeere, kubanga bakabaka bonna ab'Abamoli abatuula mu nsi ey'ensozi bakuŋŋaanidde ku ffe. Awo Yoswa n'ava mu Girugaali n'alinnya ye n'abalwanyi bonna awamu naye n'abazira bonna ab'amaanyi. Mukama n'agamba Yoswa nti, tobatya kubanga mbakuwadde mu mikono gyo, tewaabe muntu mu bo anaayimirira mu maaso go. Awo Yoswa n'abajjirira mangu nga tebamanyi, kubanga yava Girugaali n'alinnya ekiro n'akeesa obudde. Mukama n'abaswaza mu maaso ga Isirayiri, n'abatira ddala bangi mu Gibyoni, n'abagoba mu kkubo eririnnya e Besukolooni, n'abakuba okubatuusa ku Azeka ne ku Makkeda. Awo bwe badduka mu maaso ga Isirayiri ne baserengeta e Besukolooni, Mukama n'asuula amayinja amanene nga gava mu ggulu, n'abakuba mu Azeka ne bafa. Abaafa amayinja ag'omuzira ne basinga bali abaana ba Isirayiri be batta n'ekitala. Awo Yoswa n'agamba Mukama ku lunaku Mukama lwe yawaayo Abamoli mu maaso g'abaana ba Isirayiri, n'ayogera mu maaso ga Isirayiri nti, enjuba yimirira ggwe ku Gibyoni, naawe omwezi mu kiwonvu Ayalooni. Enjuba n'eyimirira, omwezi ne gulinda okutuusa eggwanga bwe lyamala okuwalana eggwanga ku balabe baabwe. Ekyo tekyawandiikibwa mu kitabo kya Yasali? Enjuba n'erinda wakati mu ggulu, n'eteyanguwa kugwa ng'olunaku olulamba. So tewali lunaku olw'enkana olwo, oba olwalusooka oba oluvannyuma lwalwo, Mukama okuwulira eddoboozi ly'omuntu, kubanga Mukama yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali, ne bakabaka abo 5 ne badduka ne beekweka mu mpuku mu Makkeda. Ne babuulira Yoswa nti, bakabaka 5 tubalabye nga beekwese mu mpuku mu Makkeda. Yoswa n'ayogera nti, muyiringisize amayinja amanene mu mulyango gw'empuku, mugiteekeko abantu babakuume, naye mmwe temulinda, mugoberere abalabe bammwe, mubakube ab'ennyuma mu bo, temubaganya kuyingira mu bibuga byabwe, kubanga Mukama Katonda wammwe ababawadde mu mukono gwammwe. Awo Yoswa n'abaana ba Isirayiri bwe baamalira ddala okutta abantu abangi ennyo, ne baggweerawo ddala, n'abaasigalawo mu bo ne bayingira mu bibuga ebiriko ebigo. Abantu bonna ne balyoka bakomawo mu lusiisira eri Yoswa mu Makkeda n'emirembe. Tewaali muntu eyagezaako okwogera okuvuma n'omu ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'alyoka ayogera nti, muggulewo omulyango gw'empuku, muggyemu bakabaka bali 5 mu mpuku. Ne bakola bwe batyo, ne baggyamu bakabaka bali 5 mu mpuku, ne babamuleetera kabaka w'e Yerusaalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni. Awo bwe baggyamu bakabaka bali, ne babaleetera Yoswa. Yoswa n'ayita abasajja bonna aba Isirayiri, n'agamba abaami ab'abalwanyi abaagenda naye nti, mujje musse ebigere byammwe mu bulago bwa bakabaka bano.
ne bajja ne bassa ebigere byabwe mu bulago bwabwe. Yoswa n'abagamba nti, temutya, so temukankana, muddeemu amaanyi, mugume emyoyo, kubanga Mukama bw'alikola bw'ati abalabe bammwe bonna be mulirwana nabo. Oluvannyuma Yoswa n'abafumita n'abatta, n'abawanika ku miti 5, ne bawanikibwa ku miti okutuusa olw'eggulo. Awo enjuba bwe yali egwa, Yoswa n'alagira ne babajja ku miti, ne babasuula mu mpuku mwe baali beekwese, ne bateeka amayinja amanene mu mulyango gw'empuku ne kaakano. Yoswa n'amenya Makkeda ku lunaku olwo, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala, ne kabaka waamu, n'abazikiririza ddala bo n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu. N'akola kabaka w'e Makkeda nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Makkeda n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Libuna, ne balwana n'ab'e Libuna. Mukama nakyo n'akiwaayo ne kabaka waamu mu mukono gwa Isirayiri, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaamu n'omu. N'akola kabaka waamu nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Libuna n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Lakisi, n'akisimbako olusiisira, n'akirwanyisa. Mukama n'akiwaayo Lakisi mu mukono gwa Isirayiri, n'akimenya ku lunaku olwokubiri, n'akitta n'obwogi bw'ekitala n'emyoyo gyonna egyalimu, nga byonna bye yakola Libuna. Kolamu kabaka w'e Gezeri n'alyoka alinnya okuyamba Lakisi. Yoswa n'amukuba ye n'abantu be, n'atasigazaako n'omu. Yoswa n'ava mu Lakisi n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Eguloni, ne bakisimbako olusiisira, ne bakirwanyisa, ne bakimenya ku lunaku olwo, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala n'emyoyo gyonna egyalimu, n'agizikiririza ddala ku lunaku olwo, nga byonna bye yakola Lakisi. Yoswa n'ava mu Eguloni n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Kebuloni, ne bakirwanyisa, ne bakimenya, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala, ne kabaka waamu n'ebibuga byakyo byonna n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu, nga byonna bye yakola Eguloni, naye n'akizikiririza ddala n'emyoyo gyonna egyalimu. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Debiri, n'akirwanyisa, n'akimenya, ne kabaka waamu n'ebibuga byakyo byonna, ne babitta n'obwogi bw'ekitala, ne bazikiririza ddala emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu, nga bwe yakola Kebuloni, bwe yakola bw'atyo Debiri ne kabaka waamu, era nga bwe yakola Libuna ne kabaka waamu. Bw'atyo Yoswa bwe yakuba ensi yonna, ensi ey'ensozi, n'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ensenyi, n'ebiwonvu, ne bakabaka baamu bonna, n'atasigazaako n'omu, naye n'azikiririza ddala bonna abassa omukka, nga Mukama Katonda wa Isirayiri bwe yalagira. Yoswa n'abakuba okuva ku Kadesubanea okutuuka ku Gaza, n'ensi yonna eya Goseni okutuuka ku Gibyoni. Ne bakabaka abo bonna n'ensi yaabwe Yoswa n'abamenya mulundi gumu, kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali.